Bantu mmwe Abakuraish, Abasiraamu, mulisiimako ddi ku ebyo byonna Allah by'abakoledde? By'ebigambo ebyassibwa eri abasajja bano Abakuraish okubajjukiza wa gy'abajje wakati mu kuyigganya omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'ayita mu Suratul Quraish, sura ya 16 mu Quran. Tulina endwadde basiraamu ey'okwerabira amangu akalungi ke batukoledde. Omuntu omukolera ekirungi mu kaseera katono nnyo nga yakyerabidde dda. Waliwo abantu Allah baakoledde obulungi nga mu butuufu bo tebabulaba, naye nga ffe abali ebbali ffe tusobola okubulaba. Ne wabaawo abalala ng'abakoledde obulungi obutagambika, naye ng'enneeyisa gye beeyisaamu beeyisa nga Allah atalina ke yali abakoledde.